mwebale nnyo genda mu maaso n'okubanga mutwegattako amannya agange nze Waswa Emmanuel. Tuli ku Trust Media Uganda saako ne ku Waswa Emma YouTube channel. Obulamu buli butya mbalamusiza nnyo mwebale okubanga gye muli. Tulina bannaffe aba Biv Organic Access Building nga bulijjo ku Lubaga Road Dr. Mugogo mu kujjanjaba. Genda akujjanjabe obeere mulamu. Bw'omala okubeera omulamu ate ogende mu kampani ya Brands Shoppers Uganda esangibwa Kabalagala okumpi n'ekizimbe kya Tirupati Mazima Mall obanga wakava ku American Embassy kuba ku namba y'essimu 0707 86 74 bajja kwaba kwambaza Christmas eno omwana w'omwambaza olugoye olulungi ennyo eby'abaana byonna we biri mu bagendo zaala baby shower n'ebisigadde. Olunaku lwa leero tulina Calvin Kayanja live line ali ku nsonga za charity ezogenda mu maaso n'okubanga situkiramu wamu n'okutaasa eggwanga omukulu n'omusajja w'amaanyi mwebaza okubanga abadde nga nziruukirira. This time around mulengedde ali Gayaza Gombola Busukuma Bukoko gye mwina. Calvin gyebaleko taata. Kale Emma. Oli otya obulamu? Ndi bulungi Katonda nkuumye bulungi bagamba ki? Batambula bulungi mpola mpola. Abalabi baffe abawagizi mu kutuwaswa Emmanuel. Kwe bali abeerako ne batuwagira. Kirungi ekyo bakola ky'amaanyi. Oli otya ssebo? Sibadde bubi. Okay. Ndieno ngezaako okulaba nti nkwasaganya emirimu gy'Abannayuganda mpola mpola. N'okulaba nti tudduukirira abo bonna baba beetaaza obuyambi. Okay. Mu community yaffe nga tukyalina amaanyi. Yesebo. Nkulengedde oli omukadde eyo ebusukuma eyo munda. Busukuma kirudda aje obadde sebo? Busukuma kiriddayaza okyamire eyo Kalagiro dinodda munda eyo. Okay. So gyetwolekedde olwaleero sitole nagiraba kuno ku YouTube. Eyo mukadde yali asula. Okay. Mu nsiko. So nenkwatako nnyo nenkwatagana n'abagi publishinga kulaba ntumunoonyako tumuzimbire ennyumba. Okay. So mukadde mbaddeko naye awo ne tulaba era nvuddewo nga amabulooka bagayiye. Bayiye triple maker? Tugulidde ddala triple moroka 2 ne tugatandikira okwo. Okay. So ne tugula amabulooka 10,000. Yes sebo. Amabulooka 10,000 abazimba bakimanyi bulungi ze moroka 2. Buli mmotoka ya mitwalo 20. Yes sebo. So ne tuba twagala tutandikeko omulimu ogwo tulabe we gunaggwera. Yes sebo. So sitali nagiraba okwo mukadde nankwasa ennaku ng'asula bubi nyumba akayumba kali mu nsiko actually kiri si nyumba nga sijja kukiyita nyumba ekifulukwa kuba omuntu bw'ateekawo ebiti n'ateekako ebisanja n'ateekako ebisanja bisubisubi ate ennyumba erimu kifulukwa kiri mu nsiko. So n'obulamu bwe bwennyini bubamu matigga kubanga emisota buli lunaku abatta omusota ebiwuka ebyobulabe n'embeera y'omuntu ng'omuntu. So omukadde teyazaala mwana yenna. Tetuyinza gamba nti waliwo yayalagajjalira obulamu bwe mukadde teyazaala mwana yenna ng'akaseera kennyini kaalimu kakudduukirirwa. So tugenzeeyo okumpi lunaku lulamba gye tulusiibye naye ndese omulimu gutandise era ajja kuba nzirangayo ndabe mulimu gwe gunaaba gutuuse paka obula nga tuguggusa ssebo. Nkulabye okunga Bannayuganda ng'obagamba nti badduukirire ku mulango gw'okulabika nti tuzimbirako omukadde ennyumba. So Bannayuganda mbakubidde omulanga ng'era mbasaba naddala abo baganda baffe abeerekereza ne bawaayo. Okay. Omanyi nzikiririza nnyo mu bantu abawaayo. Oli n'akwata ssente ze ezisukka mu bukadde babawaayo bukadde n'obukadde. Oba ne bwe zitaba bukadde ne bwe giba mitwalo oba mutwalo. Okay. N'oguwa pasita ng'avuga emmoroka nnene yateekako n'amannya ge ku namba plate. Gwe ng'ekimu ekyo eky'ekkumi ekiwa pasita ye ne yeegaggawaza babeereyo wakati bakola bwe birimu eby'ekkumi be babyeriira. Njagala nnyo Bannayuganda balina omutima oguwaayo batandike okukwata essente ezo babeere nga baziteeka mu bantu abatuufu. Okiwulira bulungi? Ekimu ekyo eky'ekkumi bakiwa abantu abeetaaga obuyambi n'abo ababonaabona n'abeetaaga obuyambi bwabwe. Kitegeera ddani okubiwa ssente okuziwa bapasita nze siwa kimu kya 10 mu kyaki. Bwe nzuula nti nakoze n'enfuna enjawulo ya Katonda njiwa oyo omuntu omunaku agyetaaga.
nzikiririza ddala nti mba mpadde ekimu eky'ekkumi omuntu omutuufu dani okuwa ekimu eky'ekkumi kyange omuntu pasita avuge Range Rover pasita abeere bulungi ng'ate waliwo abantu abeetaaga obuyambi obwo okitegeera bulungi oba bano basajja bafuna ebimu eby'ekkumi bagagga nnyo ne batadduukirira n'abantu bannaku ba wansi abeetaaga ensente ez'abatuufu okitegeera so mulaga gwembira bannayuganda tujjukire nnyo abantu ababeetaaga obuyambi bwaffe n'abo banyiri abatwetaagira ddala singa ffenna twali tuyambagana waswa nga gwafunyeewo oddukirira omulala atalina mu community singa Uganda nsi nnungi kuba bwe tukolera wamu tusobola okutuuka ku ebyo byonna bye twetaaga otunuulira n'ebyalo ng'abantu bali bulungi naye ne mulaba omuntu asula mu mbeera mbi kuba sijja kulimba nti oyo omusajja wa ku kyalo kyaffe naye kyewuunyisa nnyo nti ne ku kyalo mu community mwali mulimu abantu abamwetoolodde olaba amayumba ag'ebbeeyi ageetoolodde omusajja asula mu kiki mu nsiko kati ekizampo ki gye baba bawa abaana baabwe ddala babaawo omutima omulungi nekyosomesa abaana olw'obulungi bw'eggwanga enkya osula bulungi weebaka bulungi olya bulungi naye muli mu community y'emu n'omuntu ali obubi asula mu nsiko gwokera ku makya n'opaakinga emmoroka yo n'ovulumula n'ogenda ku mirimu so twetaaga okusomesa bannayuganda omutima ogw'okwagalana omutima ogw'obumu bantu baddeyo ku nnono y'okulaba nti bakwatireko bannaabwe mu community network yebula olira bulungi ndowooleza ddala nti omwaka guno essira n'omwaka ogujja nja kuliteera ddala mu kulaba nti omutima tuguzzayo mu community okuyigiriza ddala abantu okweyagala n'okuyambagana okiwulira bulungi omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo nti ogendera otumbula ki ku byonna mu kyonna kyengezaako okutumbula gwe mutima gw'obumu ogw'okuyambagana okiwulira bulungi gwe mutima ogwawamu ogw'okuyambagana n'okusomesa communities zino nti abantu bano waswa singa olaba nti kati omusajja oyo ali ku kyalo nga kuliko abantu bangi gwe tulowooza nti abantu abo tebasobola kwesonda mu buvunaanyizibwa obwo olaba nze kayanji omunsobola okuyimirira mu ddimu eryo neŋŋamba nti kale sirina nnyo naye amabulooka ga ssente mmeka nti gakakadde mulenga nti ago gabeerewo okiwulira bulungi golowooza nti ku kyalo okwo abantu ne baba beesonze lukumi tebayinza kuweza kakadde kagula amabulooka ago bakaweza so omutima ogwo gwe twetaaga tukuliyetinge mu bannayuganda nti temulinda muntu omulala kuva mu byalo birala okitegeera bulungi temulinda muntu kayanja kuva Kampala ajje gayaza akole ku nsonga zammwe yanamwe muzeesobolera kyayite zitandikire mu community omuntu mumulabye asula mu nsiko naye waliwo banneiba be bali bulungi bwe Katonda mumudizaddi kyenjagala okulwanako kyekimu eky'ekkumi abantu bakijje mu bapasita kozi waliwo abantu abalwayo bakijje mu bapasita bakiwa abantu abekyetaaga otunuulira omuntu mu sente ze ez'omwezi alowooza aziwa Katonda naye ng'anyiriza basombana kubeeyagaza wano so nga ate abantu abatuufu bali mu community beetaaga obuyambi bwabwe tebabulaba so tubaddeyo era nkakasa omulimu ogwo tujja kukakasa nti guggweera ddala ate enjiri yaffe twongere n'okugisiga mu communities twagala waswa tuddeyo mu communities kulawundi ugwanga mujje yaddawa bulungi bwa nsi yaddawa bulungi bwa community yaddawa nga tetunatandika na kuyita bantu balala bonna mu bantu tudde ku media kusaba buyambi nga neighbor bo bakozeewo ki okitegeera so kyetugezaako okulaba nti tugenda mu communities ezo tuzisomese tulabe nti tusobola okuteekawo enjawulo nga ffe abantu abali ku ground neyanzanyo sebo oye mukulu Calvin Kayanja abantu basobodde okubanga ensonga zitunyonyola naye nga muzitegedde bulungi nnyo abagambye tudde ku community tuyambe abantu baffe mulaba mulungi ddala ogwo era nga mukulu oyo nze nkozeeko naye for a good time is a very nice guy mu kaseera konna oba omwetagira abaawo nze ntambuli naye okuva 2019 okuva lyadde okuva ekata paka kati tutambula omuga Calvin talina kyakulya nga amudduukirira mwalabye abalongo yabawa ebyokulya bitirivu nnyo mama Mira kabadde nga zamulabirira
ajenga ababanji huyo mukadde. So tukwebaza sebo kyolina okukola kiri kimu gwe naali eyo kugenda kuwagira mirimu gyakola ataddize komite kubanga abantu nga bana baddiza komite twetaaga tubawagira tebongere ofuna bongere okutuddiza nze wosemana. Yes, kansubire nti buli mulungi ndi wano ne muzeeyi pozi bakuyita Muzeeyi bamuyita Muzeeyi Samuel Ntale tugezaako okulanga tumunoonyeza obuyambi obw'okuzimba ennyumba eno. Eno ennyumba gy'abadde awangaliramu sembeza obalage ennyumba eno mwefaanana tugenda Muzeeyi so ennyumba yeno gya mwabadde awangalira bulamu bwe bwonna musajja mumulaba embeera gy'alimu tunuzaako ne munda abantu balabe. So eno ennyumba tutunuzaako ne saidi z'eno ennyumba yeyo embeera gy'erimu nga bwe mugiraba. So muzeeyi ono ogambye kino kyalo ki? Kikoko. Ali ku Kikoko Gombolola Busukuma. Tusazeewo okulaba nga tumukwatirako okulaba nti ennyumba eno ezimbibwa asuleko nga gwe bw'osula abeereko nga naye bw'obeera abeereko mu mbeera ez'obuntu era nga tutandise omulimu guno olwaleero okulaba nti tumuzimbira ennyumba eno. Nkoowola bannayuganda bonna gye muli tukwatire wamu muyimirire nange na bonna abali ku ddimu lino eddene okulaba nti tukyusa obulamu bwa muzeeyi tulabe nti tumuzimbira ennyumba. Twataddewo dda amabulooka ago era nga nataddewo amabulooka tripu 2 okulaba nti ennyumba eno mulimu tugutandikako. Naawe wenna ali eyo nsaba ekimu kye eky'ekkumi kijje eri omukulu ono tulabe nti ennyumba eno tugimaliriza mangu tuleme kukwata mulimu gukome mu kkubo. Oli eyo ng'olina obuyambi bw'akasawo ka seminti